Ono omukyala nali nagaana omwogerako naye kirabika akamanyiiro kagenda kakula. Namulabye ng'avuma pulezidenti. Ndi wano okujjukiza gwe mukyala gwe eyayita sitooka empya. Mpozi n'ekirala nga sinagenda maaso kankujjukiza ekigambo sitooka empya kitegeeza abantu bali wansi wa myaka 3 si baana mu 5 nga gwe kubanga oli mukulu n'okusinga Mwami Kyagulanyi. Njagala kujjukiza position yo. Banno abali mu kategole yo abalinga gwe bangi bagezaako kulwana butya bwe making a peace naffe ku lw'ebikolo ebimu tukozeeko. Nze nga gwe nga ndabanga zzereeti ngozze kikeerezi eyo gy'oli banno baavaayo dda ate gwe gyogezaako okudda baavaayo dda because balwana ku butebe ba making a peace naffe essaawa zino kubanga bali mu katyabaga as of now. Manya position yo tukimanyi muli bakalugendo basaba muzaba yuwa mbalala abalala zibaleeta paka Masaka nojja n'oyiga Oluganda ne taatawo. Tomanyi kituufu ky'oli naye olaga nti weefuula nnyo w'amakulu. Toli w'amakulu, temuli b'amakulu bambi. Abamu ku ffe abalala bayinza okubanga ensi balabanga abali serious nga abalimu omukka naye ffe abamu tubalabanga baaluuni. Nze nkulabanga baaluuni gye nsobola okukwata obukwasika pini bwe nti n'enfumita n'eyabika n'evaamu omukka bw'otyo bw'oli. Mulwane butya kubuuza bakadde bamwe babuuze ki ekituufu kye muli because you're very confused. You're very confused. Ekyokubanga mwajja wano ne muyiga Oluganda ekitali kibi okutali musango tekikuleetera ate kukuleeta kumanyiira abantu be wasangawo abantu be mwasangawo. Eyo dusite temukyagirina. Temukyalina dusite emanyira Bannayuganda. Kyagulanyi gw'ovuma alina ekintu kimu ky'abasinza kye mutagenda funa because it is not sexually transmitted. He is a Ugandan. Oba afaanana atya, oba atunula atya, oba ali atya, oba yava atya, yabaaki, oba kiki kyonna for whatever he is. Ffe nga Bannayuganda, njogera ku ffe nga Bannayuganda gwe twalonda is our choice. Temugenda tutegeerera. Abantu b'e Masaka ojja weefuula mbu olwanyisa corruption. Nze ndaba n'abakubire nga ne mbasekerera. Olwanyisa corruption kika kinga n'akaluwa bakabbe kubanga abantu b'e Masaka baakugoba. N'obeesibako. Bwalowooza nti wafunayo omwana omuto mpulira n'ennaku because oyo abakojja wange wammamba gwe wafuna okweyambululiramu kati olowooza mbu oli wa kitalo nnyo. Toli wa kitalo, tolina nakyoli kufa abamu. Nze bwe ndaba tolina kyoli, tolina makulu, teweewa makulu mu byonna by'okola. Kyagulanyi mujje mu kamwako nkimanyi tasobola kuddamu naye ffe abaasama weetuli tujja kuddamu. Nze nja kuddamu. Bwe tuba twogera ku nsonga za Uganda mumanyiko we mukoma. We are trying so hard. Tugezaako okwebulirira twekkakkanye tusobole okusigala nga tuli bantu kubanga mwatufuula dda beasts. Nye tugezaako okwebulirira tuze emitima gye twalina. Muzze mutyobodde obwakabaka bwa Buganda. Mwayiga Oluganda mwamala. Abantu ne balowooza mulowooza sensi okulowooza nti ffenna abakazi Abaganda tuli bisasala kubanga mweyita kye mutali. Nze omuntu atasobola na kuadimitinga kyoli nga kikuswaza tolina kyobeera oŋŋamba. Katoli ku Kyagulanyi ovuma. Omuyita bino ani yagamba nti gwe olonda abakulembeze. Nze ndaba ozzereeti eyo gy'oli banno baavaayo dda. Oba amagezi matono nti tolengera bigenda mu maaso ebiri mu maaso tobiraba. You're very excited weyita sitooka mpya. Omuntu ali mu myaka 45 weyita sitooka mpya. Ekigambo sitooka mpya bwana buto myaka 25, 24, 26 bwe gye tukitegeeza sitooka empya. Naye mbu weyita sitooka empya weyita simanya biki ogenda obambira abantu weyita owakabi tolina bwakabi bw'olimu. Temugenda kuddamu tutiisatiisa. Temugenda kuddamu kutiisatiisa baana ba wano. Temugenda kuddamu kutiisatiisa abantu. Kyagulanyi gw'ovuma olina kufukamizi n'omwebaza by the way kubanga abamu essaawa zino abayambyeko kinene nnyo. Ayagadde embeera mugende mu mirembe era ye yalondawo ate because we believe in him we also settled and we became calm. Most of us abantu abasinga baali batumanyi we are so up there. Agezezaako tukkakanya musobole okufuna a very beautiful exit. Naye ate kati olaga nti gwe ku budde we bulireeti ate kati olaga nti oyogera nnyo mwogera nnyo. Bambi tomuvuma. Tokoddamu kola nsobi eyo. Talina budde bugenda kuddamu naye tomwasamira kubanga temugenda si mwe mutusalirawo.
kubanga wano temutegeera simwe mutusalira wate mulina kyemuli temulina makulu tolina makulu bwe tuba twogera ku nsonga z'eggwanga nga tubuuza ffe tusaba accountability nga bannannyini nsi gwe gye weeyagaliramu amaalo agabajjudde niba budde omumale muddeyo mubuuze bakitammwe babazaalawa muli baawa mugende mubabuuze kitaawo aleme kutuusa kuva mu nsi nga tomanyi na kituufu ky'oli mutandike okwesiba eno n'eri mwetooloola eri nga temumanyi kyemuli anyway mwami byabakama twagala results kuwasinziira ng'olangirira General Museveni tukutanga sitisaanikire era ono obubaka abusindikidde mumanya ni yeeyita stock compare ffenna tumumanyi ono nga yeyatwala obuwanguzi bwa NUP mu lukujjukujju era nga yeeyita stock compare agamba nti asuubirayo n'obwa minisita yoyo omukyala ayogerwako mwena ndowooza mumutegedde ava saidi z'e Masaka eyo bw'atyo ono gwasindikidde obubaka naye ate neeno Benita bamuli bati naye ate naye agamba mbu tajja kuzikisa era abagambye nti byonna bye muvuma tebimulya temumuvume mukole ki nti ani abagambye mbu buli omu afuna ebizibu ajja kujja ku social media mu musondere bw'ona afuna ebizibu abantu tebajja kuyamba point of collection ani yabagamba buli afuna ebizibu alina kujja ku social media n'abakabira ebizibu ani yabagamba nti nno buli muntu teyeesobola nona bw'ona afuna ebizibu abantu bajja kuyamba ani yabagamba nti buli kizibu bakimalira ku social media bane mutuleke mukolime naye waliwo ebintu ebimu byemutalina kulima mbusimali bajja kuyamba ani abagambye mubayambe nedda bannange si buli omuntu alina kujja no ku social media n'asaba obuyambi b'abantu banjeyo balina ebizibu naye tebajjanga kwano ku social media era bemuyamba be batono ekiwudde nze siri muyimbi nti ngenda kukola ekivulu mugaana okujja ekituufu kiri nti agenda kulayira kati mwetuge agenda kulayira ajja kulayira kiwulidde ate era nyongeddeko n'obuseko ate munange tubadde tukyaliyawo amazima geeyongedde okuvaayo nti omubaka omulungi onaliwo Shamim Malende mbu tabadde bweru nga bw'abadde tulowooza mbu abadde wano mu ggwanga Uganda era nga ng'azimba golova ye era mbu yateze akabadi ng'alaba nti obudde buweddeyo kati budde bwakulayira najja yeetooloolamu awo n'alyoka akakasa Abannayuganda nti abadde bweru. Nyongera okubajjukiza nti Shamim Malende yakedde ku makya n'akwata kahandirageki nga kalimu mpale zokka ne bamuvuga ne bamutwala ku airport n'akozesa omulyango omulala n'ajjiramu eno ku alive alaga abantu nti nno yakayingira eggwanga era mbunna abadde nga Wakiso ng'azimba n'okumuwujja ekiwojjolo mbuye abadde Wakiso emyezi 4 ng'asirise. Shamim Malende ekyamazima bino byonna webanga bituufu oli mubi nnyo n'okusinga gavumenti ya NRM oli mubi nnyo n'okusinga gavumenti ya NRM era awo engambira bwebanga bino bituufu olabika okuba oli omu kuba badde bawangayo abaana ba foot soldiers kuba omwana ajja kukubira essimu agambe nti munnaye honorable bali mu kunnoonya singa bantwala munnaye mpolerezaako kumbe gwe agamba nti ali wali eri mugende mu mukime. Shamim Malende bino bibeera nga bibadde bituufu kitegeeza mu nuupu obadde bali mu kuzimba kyova olaba nti weweeyimbanga mu misango gy'abasibe wawangulanga nti ono bamuwadde beyiro ono bamutadde ono bakoze batya naye nga ffenna tukimanyi nti Museveni akuta ayagadde gavumenti ya NRM ekuta eyagadde ensangi zino okuva Kyagulanyi weyayingira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda gavumenti ya NRM eta political prisoners ng'eyagadde prisoner yenna gwe bata so si baloya nti babeera bamuteesezza kuba ne wetuteekawo akaliro nga weekali nga bagambye tebajja muta tebamuta kuba bo tebakyaswala obuswavu babunaaba tebakyalina nsonyi ye NRM gavumenti kati oyinza okubeera nga ggwe abadde bakuzimba era wano wengambira eggwanga nti byonna Sauda Madada byayogera byali bituufu ku Shamim Malende newankubadde Sauda Madada yatuuka ekiseera n'amaayuuka naye bwe yayogera ku nsonga z'e Kenya mwana muwala yali Kenya wali eri nga bali mu muwujja kiwojjolo
Shamimu Malende no mala no situka no wetwala ku airport no laga nti no komeo mu gwanga no gende lisimanyi ko li Amiri Food agent was restaurant na yali awalimba abantu nti restaurant yange nze ndika amatu siri mbuzi Shamimu Malende bwobanga kino wakikoze oli mu binyo singa government ya NRM embere badde mu gwanga no sirika kazi muno nafa no tanyega gwokola naye mu office yemu mu house yemu ya parliament mu kibina kyekimu ebene bitakoma okwo first lady babitungo kyagulanyi eba mutulugunya yakuterayo ko nakabega akatini okuwa kadi Shamimu Malende mwate mwe bana Uganda omuntu wava nayogera ensonga mulekerawo okubambira abantu nze nabagamba timu babaka mujja kukiwulira obutafali bujja basirira muddemukko ku magezi kuba mukulembeze bangalo nabadenga abagamba never trust anyone, never be loyal to anybody, never be loyal to anybody. Muli balabira ku bikolwa byabwe omuntu oli okomusime mu parliament ya Uganda olwaleero omuntu yekayeka alidde sente za parliament ngazirya mu butuufu bwazo nga n'emirimu agikola ali omujjowero Ssenyonyi abasigadde mbulirayo uwo ali omujjowero Ssenyonyi yalidde akasente nga ddala kituufu ali on duty abasigadde mwomera kulya kakirini money without sweat ne wolaba bakakwesibayo myaka 2 myaka 3 tavaayo eyo bagiyita sweet money no sweat at all kiwulira era mwa ababaka yemwe abamu kubasabirira Kyagulanyi obutabeera president kwa mukimanyi wayingira ku ntebe ya president abamu babakendeeza abalala ekisooka omusaala bagenda gukendeeza abalala bagenda kubajja mu bifo eyo nayo na stress mujina mulabanga obutali akasente kali kirini owulira ofa n'ogamba nti Kyagulanyi nedda kamala okulya akasente kange era Museveni buli wayita aba NRM n'abawa akasente aba opposition muwulira bubi kubanga mbate mufunye ku mugati bano ba politician bafere era bana Uganda olunaku lwe tulizuukuka ne tuteeke bali ba politician nti nze ombaka wange wegundi era oyo mbaka wange mwagala nnyo wekitu tuluva mu bwongo bwaffe ne tufrontinga Uganda Katonda yabadde atuwadde omumuli gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tetulina mulala gwe twetaaga ndowooza weri tuvaamu ne tuteeka ababaka ebbali tugenda kuba tukutte mu kkuba ettuufu naye tuba tukyali ku bino eno tiimu babaka mukyabuguma nnyo obubina naye nga Shamimu Malende ensonga eno webeera nga ntuufu buli kimu oli mubi nnyo n'okusinga gavumenti ya NRM era gwosobola okuwaayo omuntu ate n'ogenda n'oweebuzaabuza n'omuwolereza nga ate gwe wamuweesezaayo muwaayo abaana ate mwe mubawaayo ababaka teri balala babawaayo imwe mwe mubawaayo kuba muyina ebirubirwa byammwe ba edi muto babeera mu makomera nammwe musanyukirako kwamba mumanyi nti mukama waabwe asinga okubeetaaga akayiro baba bamutadde kaliro ate kibakolera nga mmwe naye nga Shamimu Malende we bali kwetwala ku airport nomala ate munnaye notulaga nti wakayingira eggwanga ng'obadde wakisa tukyali ku Honorable Shamimu Malende ono agambye nti munyiivu nnyo gyali era n'amugamba nti ate tulina olukusa okunyigira ate era n'amukakasa nti togeza okuvaayo ate tobeeko kyokola ki kubanga obusungu wetukulinako bungi nnyo twagala tunnyonnyole waki Shamimu Malende ndi munyiivu nnyo gy'oli mama Kampala ndi munyiivu nnyo gy'oli ne bakomuledi abalala ate tulina olukusa okunyiigira ate tovaayo neweŋŋanga muntu n'omu Bannayuganda tetwakulonda lwa sympathy mbubambika Malende tukawe no Bannayuganda twakulonda olw'obusobozi bwo ebyo bye wakolanga n'obumanyirivu bwo n'obuyigirize bwo Shamimu Malende omukyalo oyo Zahara Yulika yali asobola okubeera mu kifo kyo 100%. Naye twakuba amavivi ne tusaba ne twogera ne tulabega ebirungi bye wakola mu butuufu ng'omiinako enkizo nti gw'olirooya era emirimu gye badde ogikola bulungi nnyo. Naye mu kaseera kano tetwagala Bannayuganda naffe abaakuwagira ate tubeere nga twejjusa
lwaki wafuluma mukko ngolaga oli mulwadde bwe batuuka ogaba kaadi n'okomawo ne kasimpatha ako mulwadde ne tugamba it's okay emirimu agitambuza bulungi nnyo omuntu yenna alwala olwamala okufuna kaadi noddamu n'ofuluma nga tumaze okukulonda bulungi nnyo kaakati tutuuse okulayira okomyewo bingi nnyo bibaddeawo mu process y'okuba nga toliiwo osanga singa wali baddewo ekigenda mu maaso ky'otaasaako bayisizza etteeka lya sovereignty bill oli mubaka tobaddeemu abantu baffe babakutte kanyabo kajja no bulutiki bakakutte jeje emisango gyo omanyirivu we buli kutuyamba kutujjira abantu baffe bakutte mu makomera nga tebalina misango mukyala Waiswa afudde Honorable waffe Helen afudde which is okay tetukunenyeza lwa nfa zaabwe esaawe no wali badde toli mu kujjula bijjule byoli mu kuwa abafuuti soja ne bakomuledi esaawe eno omuntu alimu ak'obuntu yali badde artist atandikira wa Waiswa n'agenda n'alaba ku family ya Waiswa mukyala we n'ogende Kalangala n'oziika ku Honorable n'olaga obumu negwa ato yagala kunngamba obumu obulaga ng'oli mu ggabula bijjulo Shamim Malende tukyakwagala nnyo tukwagala kubanga mu butuufu tukwagala yensonga lwaki twogera katini bwe kati naye ate totuswaza mu public so tukusaba weecomposing ezo sympathy simanya omusajja nkyaye ziteeke ebbali tebitugasa ezo sympathy simanya ndi mulwadde biteeke ebbali esawa ntwalina tubulya kikyogenda kukola esawa ntandikirawo because Uganda tekyukanga tukyali mbuwambe struggle ekyagenda mu maaso ate kikome Shamim Malende kikome ekyokulanga aluwa ekigenda mu maaso n'ofuluma abakulembeze baffe bayinza okuba bakimanyiiko oyo abakimanyiko bali kitubuulira twetaaga okumanya kubanga gwe mubaka yekka akikola ennaku zino bw'oba ng'olina kyoyagala ng'okomawo bw'omala okifuna ng'ofuluma that is not good nze mbadde sivangayo kwogera naye ate mba mulyaza amaanyi obutakyogerako kubanga ge mazima so wetereze compose yourself very well tukyalina struggle yogenda mu maaso tutandikirawo kujja no blutik omuwala baamuwamba tetumanyi gyali tetumanyi kanyabo bakasobyako bakatta kali awo tetumanyi mayitire gaako oyo yabasooka ku fayiro yo nabye muwulira si bigambo byange nze wendi jasa kubanga mbatusaako amawulire gatambula tukyali ku nsonga za Honorable Shamim Malende ono ye maama Kampala era munakibiina kya NUP ate nno abavuddeyo kumwogerako banakibiina kya NUP omuntu yandyebuuza lwaki ebintu bino babireese ku social media lwaki bandyagadde bonga bo banakibiina oba oliyawo ne babakyogerera kweyunga mu nkukutu nze naawe bibino all right Shamim Malende nti abadde ku polopera Shama Uganda eyakola sound nze siva ku Shamimu nze nva wa Shamimu atugambye abaddeyo ng'amaliriza nnyumba ye tugenza okufuna ebizibu tufiiriddwa omubaka mukyala Waiswa afudde pulezidenti wa FADUSE mu ggwanga Babi Kyagulanyi akoleddwa akaataaka nga Shamim Malende gyali ewakiso ku pulopera ng'ali mu kumaliriza nnyumba Shama Uganda yabyogera yakomyewo kulayira ne ku kisaawe yetutteyo bwetwazi kati mwe baddayi adi abaatukubanga ku lwa Malende kino kibalekawa bwe yakomyewo okuba conference yagenze wa Amir Food ng'akuba bafuutu soja kamere bafuutu soja muli basiru nnyo barakalao fiikumu ekizibu kyammwe kulya Shamim Malende etteeka gye yakozesezza ye ya Museveni yennyini nti oba ogenda omubuuza ekibuuzo nga kuteeka omugaati mu kamwa bafuutu soja mwanamuweeko ku level Shamim Malende bannakampala be baakulonda si bafuutu soja abaana b'omu dayasipula nga twabagulidde kamere
abakubira ekikopo abatuvumanga ne katsi wali omulwadde Nairobi nga buli kimu kyonna tukiraba. Shama yabyogedde nti ne Nairobi bakusiibulanga okugenda okukyalira ne weetwala mu ddwaliro. Kyewuunyisa nti Zahara Luyirika olwakwesimbaku wawonerawo n'ojja ng'oli mulamu bulungi olwamala okulya akawulo n'ogenda ewa Kiso ne weekweka obadde ku puropera nga weewujja omaliriza nnyumba. Shama Uganda yakola saawundi nze siva ku Shamimu nze nva wa Shamimu yabitugambye. Mbera ku Saidi Mpanguzi nze siva ku Mama Mara Zahara Luyirika abaddewo. Tugamba nti eno kitokotanga sisaanikire tuba tetulimba. Abaana no bavuddemu omwasa ate nga bakambwe baagala answers okuva wa Honorable Shamim Malende ebbanga eryo lyonna okuva kutandikira ddala ku mukyala Baby Kyagulanyi Tungo bwe yalumbibwa baabo ebintu bibaddewo mu kibiina abantu bafudde bamenza bafiiriddwa nga talabikako emikutu gye gyonna nga tegiri active kakati bagamba kabadi kikazanya sewe ndi munnange okubanga nga kutuusaako era nkugamba kimu nti weyongera okubanga weekuumira ku mukutu guli gumu gwokka NCKTV.